Nyambadde bantu basonga nti amaaso gange gafaanana nga boogalaba. Bleeding internally. Ndi ku medication evo omuto guba gunnuma n'amaaso gange tegalaba. Sisobola laba mu kitanga so akola ki. Bwe gali. Omuvubuka ayitibwa Mukiibi. Sadamani Makebe ekitalo nnyo nnyini ddala amaaso bwe gatyo bwe gaafuuka takyasobola kubanga alaba n'ebintu ebiva close atasobola kubanga abiringira wabula abakimutuusaako ye mwami ayitibwa Mukiibi akasajja ak'olugave kabi nnyo ebyaddala okulabula kwaliwo naye bambi nkusaba omuwulirize nga ayogera ki ekyamutuusibako baamukuba ebyaddala sobola gasooka olakinga message eno etuuke ku president olw'ensonga nti agamba nti oyo yekka yayinza okumuyambako okusobola nga bano abasajja bamu talina buyambi bw'ayagala wabula ayagala obubaka bwe butuuke nti abantu abamu abali okumpi n'omukulembeze ne damage zirina mu maaso nnyingi zisaga kubikkula kati bonna obuvune nabutuusibwako eno video ngikozere wa nsonga byonna ebiyinza okundwako gye bujja mu maaso kubanga siri mulamu health wise ne damage ndaze nnina omuvubu Mukiibi oba ekyamana wa fudu soja bikyani sibitegera bulungi mukulembeze gude wena good yamanyi eyantusako buno buvune nesimu yange nagitwala so amaze banga deni nga posting mamaze musa okase okukola esimu yange naginziriza bino byonna bitandikira wagude nafu byonna biri recorded nali live abali live mujjuke nga batwala live page yange by then ashimudipime laba nawe mabeka ashimudipime buka Unafora mwamu jawa kwa fara. Ashimutuli munjama laba. Zirizo njama. Fara vuga wakazi. Kwata wano. Ashimukole simu yange. Ngabo wala befidini. Buli muntu kutwera krizi nokwete mmotoka. Netu tuina mateka gatwege tutamwe ba discipline ya trail. We always keep together nga tuli wamu. My concern was dereva gwe baleta nga tuvuga tu isolating nga tujja kumukulembeze n'abasigadde nga tusigaye no mubanga feka nga basoje tufuka vulnerable nnyo eriba oppressors eyo yali concern yange wallahi response naze bampa temwali mwedi sufficient oba satisfying urongo ngamba ne mukadene mwayiza jikwatako ne mbaga mateno magana kwa ya video yange najiko kupeja yange yokubiri teno magana kwa kumoloka ya mutu kitufu na yobuzi buli kufe bana that was my concern munanga wakati mu busungu no buchayo bwekike kya waguru no kunsubiza okunzana bukimu nga concerns empoints ba raisinga wachimuntu onera amanya wachimuntu ita abanyapi na bichinenga nabagamba kabakadde sone time nebikola byafe bikibe tukola kana hamo no bagamba sa tuli banyampi kati zogonyo za bamukwata zoganya bamukwata sababi zoganya chaliwe ngale wali chali atu mubonga etu ibonga nenje gombuli NUP ne chimanyi zoganya bamukwata kuva kwa kuma ku mulyango bali ba postinze wanti zoganya mukwata bali ba postinze ani ava postinga zoganya chickeni nga ya postinga zoganya kuvadi nga bikata kunchuka juka biba kupeja chicken banange nchiddamu kyonna ekituka kubulamu bwango kuva kati health wise Mukiibi teri mulala Mukiibi wasiri mulamu anyway bleeding internal bruises omutwe maaso bana embasa busabi teri mulala Mukiibi obalwa okuba mutefe tuina mikono bomunange bayina emikwano noza kansizona bana enfuka miremba sabe bana njagala yo ku mikwano bachali banyu abasoba bachali basadamani Makebe gwonna gwe jovoba bajinja tololo bana emunonye ko bambe ne serious note owe Masaka nonya we Mubende nonya we Lira nonya ngogo soba chali wange nkusaba busabi kuba munetomanya nandi bade kuchagula wange mwana kucha nandi bade ku center mu we've left a lot of things just kubana kibanda wafe mwana na tu sacrifice ngokubana kibanda wafe so na kubana yi nina kubanga nejjanja mbolo kuba mu food soja simanya bichani loko musina bana emikwano bambi nitake ku mikwano emipya Mwagama he who laughs last sigana signing out Wesebo Honorable Makedo todira mudala tusinikirako binnyo muntagingire teacher lumbuye mweno video na buli yenaine yavuma teacher lumbuye nga wadde security alert kwaba abavubuka ne mumuvuma timu kiseka mwenna ne kano ka Honorable Makedo ulira kati koze kulwa bulamu bwange nyamadde bano songa nti amaaso gange gafaana nga boogalaba bwe gali omuvubuka ayitibwa Mukiibi oba ekyamana wa fudu soja bikyani sibitegera bulungi eyantusako buno buvune
nesimu yange n'agitwaza amaze ebbanga ddene nga sipositi kyonna ekituuka ku bulamu nabagamba gurupu ya Kiseka yonna tujja kugimalawo. Ono Kiseka Dogo Nation we balina akabinja kaabwe ne batandika otukuba kati tweyawuddemu bano abaami tebatwagalirako ddala. Lumbuye eyeekolera waliwo oli Baiban Politics kati bano balina ka gurupu kaabwe ngaye nabagamba balina media excitement bo tebagalirako ddala muntu atrendinga ku media kuno bajja ne bamukubirawo ne bagamba yalidde. Lumbuye yavaayo n'awa security alert kuba n'abantu bano. Ono mwenyini yavaayo n'akuba security alert ya Lumbuye mbutadda muziwa kati osinika ki ebinnyo mbubagala kutuusaako obuvune mb'obulamu bwo buli matigga. Ko kiwulire gwe mwenyini wali ku live luli n'ogamba mutambula simaane ensolima Asadamani Makedo okiwulira. Lumbuye n'awa security alert n'ogikuba mwe mwagala buli ekivaayo nnyabo mwabasooka okwogera okiwulira kati otusiriwalirako mb'obulamu bwo buli matigga. Mwe mwennyini naawe oli nzige kati mweriddemu enkwe ne banno oba bakutte tosiriwalirako ne Walukaga bamujje mu Lwesi si gwasoose stupid kati muli muvuma yeekolera tiimu Umaru Kiseka. Buli lucha nnyongera okukkiriza nti politics is a dirty game. Omuvubuka ono Sadamani Makebe yali awangalira wano ku Kyeyo ng'alivinga obulamu obulungi ng'alina omulimu omulungi era nga gumuwa n'akasente akalungi and at the same time ng'alina kyagatta ku struggle ng'Omunayuganda. Naye okuva olunaku lwe yasalawo n'adda e Uganda ayingire ebyobufuzi ku ground ekituufu obulamu bwe bwakyuka ate bweyongera okukaluba. Yavuddeyo n'akola video nga yeekubira omulanga annyonnyola embeera gy'ayitamu. Naye teri kisinga kwewuunyisa nti ate bafuuti soja bennyini kati bali against ye. Nze nalirowoozezza nti omuntu ng'ono twandimuyise tutuule naye tulabe ddala ki kyayitamu obuzibu buvaawa nga tetunnaba kumujajinga nti bannange oli mukyamu oba oli mutuufu tusooke tumanye ddala obuzibu buvaawa. Nze no ngamba Sadamani Makebe olwandikizudde nti tofunye kaadi era toyina success yonna mu byobufuzi ku position gye wali oyagala. Ekyandibadde ng'ekituufu kye wandikoze wali olina okulinnya ennyonyi okomewo. Oddemu struggle ogirwanirire ng'oli wano. Contribution yo yali emala ffe twali tetulina kye tukubanja. Struggle wali ogikoledde kye tuwulira nti olina ky'ogasseeko. Ffenna struggle tugyagala naye tugyagala tuli balamu era n'ensi ensuubize twagala ogitu. Alright. Kubigenda maaso ku TikTok wakati wa Sadamani ne Mukiibi byonna mbimanyi. Naye nze nalisabira comrades ab'enjawulo woba tomanyi kintu tokyogerako kireke. Woba tomanyi kintu tokyogerako kireke. Dhani okusinga ogenda kwokyanga tuleese obujulizi. Kuba nze mbimanyi byonna gye byatandikira nze yali akutene essimu ya Sadamani. Nze yali akutene essimu ya Sadamani. Nebya Mukiibi okumuyita omupimi byonna mbimanyi ekigambo kupima n'ekigambo mbega byanjawulo. Sadamani yakozesa ekigambo kupima teyakozesa ki mbega. Era namwe abavaayo abali mu ggamba nti nno bannange Mukiibi mbega biki ontwali tubagamba Mukiibi mbega Mukiibi si mbega. Simuwolereza naye Mukiibi si ki. Just mu bulamu bwa bulijjo oba mu bulamu bwe tuwangaaliramu buli muntu wabeerawo saidi. Tulina okubeeramu n'entalo ezaffe ez'omunda kyekikyalemimu abaana ba intaneti okutegeera. Tulina okubeeramu n'entalo ezaffe nga zo zaffe tulina zirwanira munda nga tetulina zireeta ku TikTok. Kati obudde buno ffenna zitusabula. Ffenna zikola ki? Ffenna zitusabula. Ensonga wakati wa Sadamani ne Mukiibi nsonga mpanvu. Mukiibi we tumunenyeza wonna kuvaayo kukuba. Kuleeta kigaali ne kikubaani Sadamani Makebe.
ye ensonga lwaki essaawa zino buli omu avaayo kati ayogera bibi agamba sente za state ze z'abatabula. State yani banange tubeere bantu bakulu kweno gundi gye tuliko. Ffenna omusajja gwe tulwanisa tumumanyi. Bwe wawulira ng'olina amaanyi mangi genda okwata omusajja omukole ki? Olumba omusajja okusinga obusinga obumalira ku muntu oba ku comrade mwenna we mussa ekimu. Buli omu Mr. Lumbuye ayina party gyazanya era ayina kyagatta ku struggle. Asadamani ayina kyakola kyagatta ku struggle. Mukiibi yakulira abafuutu soja naye ayina kyagatta ku struggle. Mr. TikTok ye ndowooza oba Katsiyugi yaliwo ndowooza kuwalampa ku ebyo bitambula. Oyo ye simanyi nnyo mugaso gwe. Omugaso gwe ndowooza kudda ku bino ebigenda mu maaso ku internet n'abyogerako. Naye nga byonna ebigenda mu maaso mubikwate kintu kikulu. Sadamani ne Mukiibi bonna ba comrades baffe. Nze bigenda maaso byonna mbimanyi naye ati tetusobola vaya naffe tulina okubeerako n'ebyama byaffe eby'omunda. Ezo ntalo za munda tetulina ziteekana ku media. Ebintu ebimu tubirabe bulabi. Ebintu ebimu tubikole ki? Tubirabe bulabi tubireke. Ffenna tusigazza akaseera katono ffenna omusajja gwe tulwana gyali okusinga obiteeka ku social media. So baganda bange buli omu ali waddembe okwogera kyayagala wabanga kye kyamuleeta mu struggle kwogera ku comrade oba kukola ki kukuba munne kasa oli waddembe wekibanga kye kyakuleeta mu struggle okulwanagana ne munno tewali buzibu. Nze siina gwe nwanagana naye enze yandeeta mu struggle byali binyigiriza n'ensalawo nzije. So siina nsonga lwaki nwana n'omuntu yenna teriiwo era sigirabawo. So nempunzika nga ngamba entalo wakati wa Sadamani ne Mukiibi akakiiko ke NUP kayinza okuba kazimanyiiko. Akakiiko ka NUP kayinza okuba kakola ki? Kazimanyiiko. Kati twandiyagadde nga tonnavaayo kwogera propaganda Mukiibi mupimi Mukiibi Sadamani biki balya sente. Banange tuli bantu bakulu fa beeweebuula. At the end nze wenyimirira wano sisobola kuzanya lolo ya Sadamani. Sadamani aspiralinze abaana bangi okwegatta mu struggle. Mukiibi ayina bafuutu soja oba akunga bafuutu soja bonna mu Uganda. So kati nze nempunzika nga ngamba buli omu azanye luulu ye. N'ekirala tubadde tusaba security alert ezikolebwa ku bafuutu soja oba ku baana zo zisooke zikome. Wekiba kisoboka Fred Lumbuye taata zo zisooke zikole ki? Kozi zisabula kibiina n'abaana. Abaana besabula lwa security alert ezo. Nenga NUP ina akakiiko kaayo. So nze nempunzika nga mbagamba bannange buli omu azanye rolo ye. Namwe abatalina content wakwogera kuba nange nina WhatsApp group ntambulira ku president. Nsobola obateerangayo ne mu posting okudda okuwalampa abaana. Nsobola obateerangayo content ne mu posting dhani okudda oba tolina content ng'onoonya likes ku TikTok. Content w'omukulembeze atambula. Nsobola obateerayo content ne musobola okola ki? Okuteekayo. Dhani okudda ku gundi Sadamani ali kino gundi ali kino. Lwaki twerwana? Lwaki twerwana? Nze zonna saga nzimanyi nezisana nga ozikoledde na live namba bannayuganda obbannyonnyola wakati kw'ebyo ebintu. Nze mpozika ngamba Mukiibi talina musango. Lyasito omusango we gumukwatira kuvaayo kulwana. Nenga simbega nga mwe mugamba kintu kupima kyanjawulo n'embega. Era mudaba nsaba muddeyo mu kinyonyerezeeko. Kintu mupimi. Sadamani yayogera kintu kupima. Teyayogera ki? Teyagamba Mukiibi mbega yagamba mupimi. Era ebigambo ebyo bibiri byaki? Byanjawulo.